bagendekedde waggulu biteekwa okuba nga bigenze kati basoda anya twatandise tutandise ekitulo kyaffe ekyokusatu si kyakusatu tuli ekkula ly'okumanya so ne banyabo nkugambye mu studio z'ekyoto ky'okumanya tuyina omukugu kula lya bukadde nga bw'owulira ekkula ly'obukadde kuba kumanya onono gwe tulina era atunnyonnyola ebyafaayo by'otawulirangako ate n'ebyafaayo ekindeetedde jjajja okunyumirwa bintu bino nno ffe babitukubiranga n'emiggo ku ssomero nti tubikwate kale olaba omwana takyayinza kuddayo kusoma kati leka asomere ndowooza ku gundi jjajja weeyongereyo genda mu maaso onnyonnyole kantu kali kanyumidde bannyabo ne baseba abampuliriza mwebale kuteekayo mwoyo bo bayiga wabula mbadde nsaba omuzadde yenna gy'oli ng'olina omwana wo akyasoma ng'ayagala okumanya n'okubutakaluubirirwa bibuuzo naye abeere ku lusegere abe ng'awulira ku mboozi eno kubanga nze nyumya bunyumya ng'omutwe gwange bwe gumpa n'ate ye omwana wo aba alina kinene nnyo kyakwasaamu ne bwe biba bibuuzo emboozi yange nejja kumuyamba okuvvuunuka ebibuuzo ebyo kakati nga neeyongerayo mu maaso ebyo byonna nandazze akawovu n'akagga nga njagala omanye ensibuko y'eddiini zajja zitya ogwo gwennyini gwe mulamwa gwe mbwaddeko toyagala kuleka mugundi saagala kuleka mumpulunguse mu binyeebwa kakati ab'ekkanisa Church Missionary Society kyali kibiina kyetuyita non-government organization NGO nga tekiba kya gavumenti kiba ky'abantu buntu nga bw'onaateekawo ekitongole kyakuyamba naye nga kikola emirimu egigasa gavumenti okiwulira ng'akasente kakonga gw'omuntu gavumenti yennyini naye eyinza okukuyambako naye nga tekivunaanyizibwa ku gavumenti wabula kikyo ggwe ng'omutendesi naye nje ekigendererwa kuyamba ku gavumenti kati gavumenti bw'eraba nga naye kiganyulayo naye ng'ekuteerawo omutemwa kaakati ekibiina ekyo kyali kikoze omulimu gw'amaanyi nnyo kuvujjiriranga abalambuzi abavumbuzi abajja nga bavumbula ebitundu ebimu ebyenkula y'ensi wa kale bwe bati ekibiina ekyo kyasindika omusajja eyali omutendeke obulungi ennyo nze simanyi nti ku mulembe guno tumulina n'okumulina omutendeke ng'omusajja oyo gwe yasindika Alexander Makayi oli yali mutendeke yali musomesa yali muweesi yali musawo yali mubazzi qualities ezo zonna ennya zenkumenyedde zonna nga ziri mu muntu omwe azikola ate nga azikolera ddala nga teyeebalira buli kimu ng'akikolera ddala mu ngeri ematiza jjajja abantu babulire ogabi bamuyitanga ani Alexander Makayi mu Luganda tumuyita Alexanderea Makayi mu Luganda Makayi oyogerako ono weene nateete oyo yennyini gwe njogerako ekimuyisa owe nateete kubanga bwe yatuuka mu lubiri ewa Kabaka mu biseera ebyo olubiri lwa Kabaka Muteesa lwali luli Nabulagala kati mwe muyita Amasiiro nga lwali olubiri lwe kakati bwe yatuuka awo neyanja ebbaluwa nti nzize okusinziira ku bbaluwa gye wawandiikira Kabaka we waffe nze gwe basindise okujja okukola omulimu ogwo gwe wasaba obwakabaka bwe Bungereza bukolera mapeero ono jjajja atuuka ddi awo nawe nja kutuukawo kati nkyali kwani
ku Makayi. Makayi atuuka. Makayi gwenkyali. Yatuuka 1877. Era kyova olaba nti Centenary twagikuza mu mwaka gwa 77. Centenary Bank. Centenary y'obukristaayo. Emyaka 10. Emyaka 10. Tugibala kuva mu ogwo omwaka omusajja ogwo yalinnya wano ekigere. Alexander Makayi. Natandika okubuulira eddiini. Kati awo tandikira okubala Centenary. Yajja mu mwaka 1877. Owulya? Ekitegeeza nti eddiini ey'omwaka gwa 1852 Abawalabu batuukira wano. Jadde batuuka 52. Bano nabo batuuse mu 77. Naye eri aliyo naye nga temanyiddwa teri abasomesa. Bo kwegamba bali nnyo mu byakusobola. Oli bamwakkulu Kurani. Ono ya Kurani agitirikindi. Kati tunagiba. Eyo yali ddiini kuba ati yalina basomesa. Awo nkufuna. Okiwulira? Kaakati munnange. Stanley we yatuukira kuno ng'olubiri lwa Kabaka Muteesa luli Kasubi. Omanyi Kabaka Muteesa oyo yakyusa nnyo embiri ze mu kusikira Obwakabaka okusikira kitaawe Ssuuna. Olubiri lwa Ssuuna lwali Nakawa oba yitawo Bbanda we waali olubiri lwa Ssuuna era yafa ng'ali mu lubiri olwo. Kabaka Muteesa bw'amala okusika n'abeera mu lubiri olwo agenda okutunula n'atunuulira akasozi Namirembe ng'ati ku Kasukkulu mukali waggulu nnyo. Kyava agamba abakungu be n'abataka timwategedde njagala munzimbire akasozi ako Namirembe akasozi ye takamanyi linnya naye ng'alengedde akasozi akatumbiivu ennyo nga gali munzimbire akasozi ako twekobe yange wengenda okuba olubiri lwange. Kwegamba nga bw'obeera e Nakawa bw'abanga okalengera nga Kasukkulumye nga bwe tulengera kali ate nga mu Buganda yali nkola yaffe nga Kabaka yasula akasozi akatumbiivu. Abantu abakopi ne basula wansi eno mu musozi wansi awaseetevu. Naye ng'ekyali kigendererwa mu ekyo tegaali malala wabula ekyali kigendererwa nti singa wajjawo abakessi n'abaseisoyi eno abantu ba bulijjo ne basooka okubalaba nga tebannaba kutuuka Kabaka waabwe. Kyekyali ekigendererwa. N'ekirala oba olengera mangu abaviiri yonna bakugwa ku kulengera naye bano ababeera wansi eno mu butamutamu eno mu kitamutamu eno wansi baba babalabye edda abakessi. Kabaka baba eri amawulire gaba gamaze okutuuka ati abakessi baabo bazze. Kale kyekyamwagazanga okusula akasozi akawaggulu akatumbiivu bw'atyo. Ate naawe nga bw'omanyi Kabaka atalagira nekiddaawo mangu abo ne bamuzimbira olubiri ku kasozi awayimiridde ekkanisa y'e Namirembe ey'abakulisitaayo gye tulaba eno. Awo wennyini we bamuzimbira Twekobeeye nga bazimba Twekobe ate omanyi awabeera Twekobe ne Bulange weebeera kubanga biba bibiri. Bulanga nti Bulange lwe lukiiko lwa Buganda oluteesa ensonga za Buganda. Bulange abakiiko gye bajja abakiise mwe bagenda ne batiisa ku nsonga ezikwata ku Buganda. Kale gye tuyita Bulange ate ng'ebeera mu lubiri. Ate nga mu byobuwangwa byaffe Bulange Kabaka bwe yabanga agenda mu Bulange nga takuba kkoona nga akakubo nga kaleegera ddala butereevu mu Bulange. Era kyova olaba ne Bulange eno gye tulina ey'ennaku zino eri wano mu kibuga ky'Emmengo bw'ova mu lubiri eri otambula butereevu toweta kkoona. Era yo kyekyazimbwawo ekiyitirirwa kiri ekiri wali ku Lubaga Road Lukoma n'antawetwa. Era Kabaka taweta bw'abeeri bw'ava mu lubiri eri ye taweta kubanga etteeka lya Bulange bw'oba ova mu Twekobe bw'ogenda mu Bulange toweta kkoona. Waggali wasibe n'ekkufu anti basibawo n'ekkufu omuntu omulala aleme kuyitawo.
eryo ekkubo kabaka yekka yayitamu bakolo lwagenda okugira kabaka ye bw'abajja nga baggulawo yekka yayitamu ne president tayitawo ate wali era yalina ate ye president wa kiseera tulonda mulonda abeerawo ekiseera n'avaawo ne waddewo mulala ye kabaka abeerawo paka lwakisa omukono tokirabaawo kale ne Bulange ye naye yali eryawo ennamirembe jajja kokonye kwekyo era nnyonnyola abantu kankusaba okikoneko katono kubanga eri ayinza okubuuza nti ate lwaki ate eno y'Obulange gye tulina teri mu lubiri Bulange eno teri mu lubiri lwa nsonga Kabaka Muteesa ye yagikyuse owokubiri bwe yagenda e Bungereza n'asomera e Bungereza n'alaba enteekateeka y'Obwakabaka bw'e Bungereza yakiraba nti olubiri olw'e Birmingham lwe lubiri olwa Queen luli lwokka n'ennyumba eteeserezebwamu naye lyokka teri muli kati yakiraba nga kisoboka olubiri okubeera wali kubanga eno ennyumba eteeserezebwamu eba ya byabufuzi kubanga abakise baba Bateesa bakubaganya birowoozo ku byabufuzi ebiri mu ggwanga ng'ate yo twekoba eri eba ennyumba ya kabaka gali maka ga kabaka owuli kakati kwe kwawula ebyamaka n'ebyolukiiko nyabyawula ebyobufuzi n'abijja mu lubiri n'abissa ebweru w'olubiri ye n'asigala mu lubiri nga ye kabaka ali mu lubiri lwe ebyobufuzi abijjeeyo yabifulumya bweru kyekyo kyolaba kati naye luli edda si bwe kyalinga luli edda nga obwakabaka bwa Buganda nga bukyateredde entende Bulange yabeeranga muli mu lubiri mwennyini omwalinga kabaka ebyobufuzi byayitira nnyo ku mulembe Omuteesa ekyabiyitiriza ku mulembe gwa kabaka Muteesa okumanya okupya we kwakwatira akati mu njogera ya Luganda nga bwegamba okumanya byakwata akati kubanga twatandika okumanya ebyebunaayira anti bogira nti kati byawanike banko ye mu njogera ya leero naye emabega eyina twekonyeeyo olw'okuba nti oyagala kugirira ddala mpulunguse naye anti mbadde nkulaga kabaka Muteesa abazingu abo bajja okusomesa eddiini we bamusanga na lwaki yali ali awo kakati bw'abeera Kasozi Namirembe abaami abajjanga okukiika okuteesa ku nsonga z'eggwanga bwe bajjanga bwe yabanga ajjanga aga nti omanyi kabaka we yabeeranga Abaganda we bayitanga ekibuga nga kabaka wabeera we wayitibwa ekibuga era kati kyova olaba ne Kampala tumuyita kibuga kubanga wali embiri za kabaka lindako jjajja Kampala tumuyita ekibuga obadde tokimanyi kwe kyava kubanga we walinga ebitebe by'Obwakabaka kyova olaba ntuyitawo kibuga era omukiseera bwe yabanga ajja mu lubiri okuteesa ng'aga nti ŋŋenda ku kibuga kwegamba buli awaabanga olubiri nga bayitawo kibuga ne litandikira era mwe muva n'ekigambo mbuga embuga aho olutuuka ekolere anti embuga yeteeserezebwamu ekifo kyennyini kiyitibwa kibuga naye embuga yeteeserezebwamu okitegedde ekyo kakati bwe babanga bajja ku kibuga okuteesa nga bagamba nti ŋŋenda ku kibuga Namirembe kabaka Muteesa yagenda okuwulira nga abakungu be bogenda ŋŋenda ku kibuga Namirembe bambi yayitamanyi linnya lya lusozi olwo kyabaga bulijjo mbeera ku lusozi Lukazi kubanga Namirembe linnya ly'abaana bawala naga bulijjo ndi ku lusozi Lukazi nze kabaka omulamba nembeera ku lusozi Olukazi kyava agamba abakungu be nti mwategedde n'alengera akasozi ako Kannabulagala nga keetadde kyava bagamba nti munkolere olubiri lwange wali
muve ku kasozi kana akakazi kabaka tabera akasozi kakazi ategedde erinnya nti ye Namirembe kyekibusisa olubiri lw'okuvaawo okugenda wa ekasubi awo wonna njagadde okulaba kabaka Muteesa bwe yafuga obwakabaka embiri ze yakuba nakiki ekyamuwaliriza nga okuba embiri ezo ndowooza gwawuliriza olina kyokusuddemu kakati munnaye nga bamuzimbira ekasubi bwe bamuzimbira ekasubi bazimba olubiri ekasubi olw'okubanga namasole we wabuukangamu ekiwonvu kimu mu bulombolombo bwa Namasole kabaka bwe yabeeranga n'olubiri kasozi kano ng'obuukawo ekiwonvu kimu awaddako we waabeeranga ewa Namasole lwabanga nalwo lubiri kaakati bw'amala okuba olubiri bamala okumuzimbira olubiri ekasubi ne babuukawo ekiwonvu wali ne bagenda ekazo kwe kulanga Muganzi Lwazza naye baamuteeka wali ekazo baddayo mu bulombolombo abaganda balina obulombolombo bwakabaka ne Namasole nga kabaka bw'abeera ku kasozi kali obuukawo ekiwonvu kimu awaddako we wabeere wa Namasole kaakati wano Nabulagala kabaka bwakubya olubiri kati Namasole we yalina kumussa kazo ng'okkirira wali wansi ng'ogenda ebwayiise kazo Namasole we yamussa kyobola Muganzi Lwazza omusanga ekazo kale munange Saanule we yajjira neno jjajja olaba bino ebintu tebiyamba mwana ye n'omuntu yennyini kuba bino byonna tetubimanyi anti omuntu omukulu kyembanga nti biyamba mwana bajjajjaffe baagera olugero nti emiti emito gyegigumiza ekibira naye nga temubeera mu mikulu tuli kukuggumiza kakati nazino zonna emboozi tuzikola kakati gw'omukulu onyumirwa bunyumirwa naye ng'ate omutwe yagifunamu omuganyula emboozi eno gye tunyumya nnyini nnimiro yange ya miti mikulu myereere tegigumiza kibira nga mikulu neso kimuntanga yagikubye gyonna mba nezeemu gw'oli ku kibira ekisimbe aboogera kibira kya Butonde jawo ku njawulo ey'ekibira ekisimbe n'ekibira eky'Obutonde kubanga ekibira eky'Obutonde guno guba gukula nga guli omulala tegunnaba kujja ate omulala nga gujja naye kino ekisimbe bw'ogenda esimbe olunaku lumu oyinza okusimba ekibira n'okimalayo ng'okisimbe tokiraba kati kyebagererako eky'Obutonde si kino ekisimbe bino ebyaffe betulaba tebagerera ku kino kubanga byali tebiriwo bino bizze buzi bakyeruppe be babireeta bino nga bwewandeese nazze kusomesa ate sazze kusomesa ggwanga nazze kusomesa nsi yonna kubanga kyemmanyi nti puroguramu yaffe eno eriko abantu abagiwulira bangi ab'e South Africa ab'e India ab'e Australia America California Mexico Brazil Canada yonna Bufalansa gye bali kati nazze kusomesa ensi yonna era ndowooza kyetuba tugituuma ekkula ly'okumanya kubanga ndowooza tewali wala omuntu agenda tegeerera kusinga wano ate okumanya kulimu okusosola bino byonna byasi tuyinza n'okubeera wano nga tuli ku puroguramu nga waliwo abazungu eri abagiteze nga mu bye twogera bino bo bajja kufuna batranslator bakolemu ebitabo byabwe ate bajje wano wabitunde ng'ate emboozi ffe twagikoze fetukoze bukozi mboozi neggwa bale nga bawandiisemu ebitabo eby'omugaso ebitundibwa wana lino kkula lyakumanya avuddewo kaakati awo nkubuulidde kabaka Muteesa engeri dde yajja okubeera ekasiru bw'ati Alexander Makayi bwe yajja yamusanga ali kasiru bw'abeera kasiru n'amuleetera obubaka tinvudde Bungereza kusinziira ku bbaluwa gye wawandiika yafulumira mpapula lw'amawulire e Bungereza bwetyo ekibiina bwekiti ne bwekiti
ng'ekibiina ekyo kyekyatuma sipiiki kyekyatuma ne sitanule kyekinsindise nti gye ntandika okusomesa ki abantu bawano kakati Alexander Makayi we yayogera ku sipiiki nayogera ne ku sitanule basajja be yali nabo beyayogeranga nabo be yalaba bw'atyo yamukkiriza mangu nekyaddirira kumuwa kifo wamunasindiiranga okusomesa ekifo ekyo yamuwa Nateete kati awali essomero lya Makayi awali n'ekkanisa ya Makayi awo Makayi we yali abeera awo era kyekituumyayo Makayi we yamuwa waliwo n'oluguudo lwambuka we Nateete we yamuwa Makayi road Makayi jajja era kyokoonyeeko kituufu mu bbaluwa eyo bwe tuba tugijjukidde abantu abasobola okugifuna ebbaluwa era Kabaka bwe yali atuma abantu abo ekintu mpozi n'ekirala yagamba nti mpozi n'ekirala nsaba abantu abo abanajja okusomesa basomese ne ku ddiini yammwe nti amagezi amakulu gabadde gakiri kyewanyonyodde nti okuyiga ebintu ebyenjawulo bino bye baatuleeta ne twegomba awo sijja kulandagga kugenda wala akawunvu n'akagga naye bwe kibanga mu bbaluwa kyalimu sikiwakanya naye nga y'ebbaluwa yennyini kubanga ekyomukisa omubi saafuna kopi ya bbaluwa eyo naye ekyomukisa omulungi ekyaliyo mu tterekero y'ebiwandiiko ebungereza ebbaluwa eyo bakyagikuuma babyokya gyeri bo babikuuma gyeri bakyagikuuma butiribiri gyeri nakaakati bo bali tebamala goonoona biwandiiko olaba ekintu ekyo kyefaananyiza n'okubuuza omwana kati ali mu sini ey'okuna omubuuza lipoota y'ekyomusanvu anti lipoota y'ekyomusanvu eyeene Buganda n'ogenda eri ebulaaya omwana agikuggirayo agikuggirayo ne bw'aba alina diguli mmeka agikuggirayo fe wano abaddugavu tetumanyi kukuuma biwandiiko naye bali abazungu bamanyi okukuuma ebiwandiiko kaakati Makayi bamuwadde ettaka Makayi nga bamuwa Nateete Makayi ng'atandika kulongoosa Nateete kye yasookerako okulongoosa yasooka kwezimbira nnyumba bamuwadde Nateete naye ndowooza obudde bwe yali tawuni nga kibira nga kibira kikutte emiti egyawa naawa naye wajjudde amayumba naye ekikulu ekiriwo nga bwe nakugambye nti yalina ebitone bingi nnyo yali muweesi yali mubazi yali musomesa byonna ebitone yabirina kyeyakola ng'asala ndoddo za miti nga bajjamu mbaawo nga yezimbira ennyumba nga ennyumba gye yazimba yali akalina abiri naye nga yambaawo kalina azimbye ennyumba obudde obubagaga bameka balina ennyumba za kalina temwalimu n'emu temwali n'emu kyogamba kalina esookera wano okuguli yeye yasooka okuzimba kalina Makayi wansi yasometezangayo abaana nga yasula waggulu basumiranga mu mpuku empuku yaluvanya ebyo tujja bituukako tetunatuukayo simulula osuna ebiyiika byoyagala linda eyo nja kukutuukirayo ogw'ennyalwe kaakati kalina sombulire kalina eyo ng'azimba kalina bwe yazimba kalina nga wansi gy'asomeseza nga waggulu ye gy'asula kaakati abantu nga balaba ennyumba eyo nga yali yakyewuunyi mu Buganda mu biseera ebyo kati abantu bwe bagiraba olw'okuba nti abantu abamu abazungu abo baabatunuuliranga bubi nga balabanga abajja okunyaga ensi naye ng'ate Kabaka ye yabalabanga nga balina omugaso bazze kulaakulanya kati yenjawulo eyali mu bantu aba bulijjo ne Kabaka yennyini ye Kabaka yabalabanga nti abasajja bano bazze kutukulaakulanya naye ate aba bulijjo baba balabanga bakyerupa abazze okutunyaga obunyazi ng'endowooza y'omuntu atana kaakati n'ekyaddirira nga bantu badduka nga bagenda nga babuulira Kabaka nti wategedde nti omugenyi we gwe wakyaza omuzungu oli gwe waawali kyakola wali kirala azimbye ennyumba ya kalina eri eyo waggulu mu bire naye ng'ekigendererwa kwagala kulaba ebiri emmanju ewuwo mu lubiri bano
bana abawa ne wafu bagamba kabaka nti ekigenderwa ky'ennyumba eyo kuketta kabaka emanji yonna byokola emanji byonna babirabe ategeeza ennyumba eyo nti bwe wabanga oyimiddeko wabanga olengera mu era singa obeera nakyo ekiwona nekasi bwobeera wali oba olengera bulungi mu lubiri ekasi ayinza okuba yali agala kuketta kabaka asibwe kyali yali ndowooza y'abantu kati kabaka bwe bamubuulira ebintu ebyo kabaka Muteesa yali muntu mugezi nnyo ng'omugamba ekintu ng'oli muntu we n'atakiwakanya naye n'amala okukirondoola okukiraba kyava agamba atumira amaka nti njagala kujja kukukyalira nga bwe wafunye amaka bwe wazimbye amaka njagala kujja kukukyalira n'alikiza n'amakaayi n'akkiriza bw'atyo kabaka ne yeesitula n'abakungu be ne bagenda ne bagiraki ne bakyalira makaayi bagenda kutuuka ali ye kabaka Muteesa bwe yatuuka wali ennyumba yamusanyusa nnyo n'alaba amagezi ag'ekikugu ng'ekintu kyamagezi ga kikugu nnyo kabaka Muteesa n'asanyuka nnyo bw'asanyuka n'amugaa nti wategedde we bali kuzimba nnyumba naye nkusaba nange mu lubiri lwange onzimbiremu ennyumba mu kiseera ekyo weewuunya ate olubiri yali alukyusizza ng'abadde awo n'alengera akasozi Lubaga nga katumbiivu nnyo ng'ali ekasubi bw'abeera ekasubi alengedde akasozi Lubaga nga katumbiivu nnyo n'aga nti apaana kabaka ateekwa okubeera akasozi akatumbiivu olubiri n'alukuba Lubaga ekasubi avuddeyo n'ajja Lubaga kati Lubaga waava okujja okumukyalira ng'amaze okuzimba ennyumba n'amugana nange njagala onzimbira ennyumba efaanana bw'eti kale ate nga bwe yakisa omukono nga bamugalamiza gundi awo kasi era kyali kifo ki lwali lubiriro lweyayagala lwali lubiriro ate waliwo bagambe nti bagobawo abantu ba bulijjo nti basenda abantu ba bulijjo mu lubiri lwe era kabaka mu byafaayo by'obuwangwa bw'Abaganda kabaka awaali ng'olubiri wa kabaka bwe bamuziika bw'abanga akomyewo Lubaga bandibadde bamuziika Lubaga yayagala Lubaga kisigale nga kifo kya bufuzi amasiro gabeere walala ekisereeze Lubaga kyali kifo kya byabufuzi mwe mwali ne Bulamu olukiiko luteesa ensonga z'eggwanga mwe mwali ate webanga mwe mulina olukiiko luteesa ensonga z'eggwanga awo tolaba nti awo ebyobufuzi byali biri Lubaga kakati munnange Makaayi olw'obukozi bwe ng'asala mbaawo ng'agenda nga kabaka amuzimbira ennyumba eyakalima kale bw'atyo mu bulamu bwe kabaka Muteesa ng'akyaliwo Makaayi yaganja nnyo ewa kabaka Muteesa n'amwagala nnyo n'abakungu ba kabaka bonna ne basindika abaana baabwe bagende bagireki basome kakati Makaayi bw'abakana n'omulimu ogw'okusomesa abaana yalina obuzibu bw'amaanyi nnyo kyeyakola yamanya nti okusomesa abantu bano teeka okusooka okuyiga olulimi lwabwe nja basomesa Oluganda bw'atyo yatandika okugenda okubuulirizanga ebigambo eby'Oluganda n'amakulu gaabyo ebigambo by'Oluganda n'amakulu gaabyo n'amagulu gaabyo otuusa Oluganda lwe yaluyiga n'alutegeera bw'amala okulutegeera muli n'afumintiriza n'aga nti Oluganda luno ndutegedde okulwogera naye bwe baba balwogera lukolwa nnukuta ki jjajja kyoyagala okugamba nti mu bazungu bonna oyo ye mwami yasooka okuyiga Oluganda ye yasooka okuyiga Oluganda bw'amala okuyiga Oluganda n'alunoonyeza n'ennukuta eziriwandiika lube nga luwandiikibwa mu mpapula si ba MB Nsimbi bano MB Nsimbi ab'omu 1900 mwana wattu anti mpandiike njagala ojjukire byenkunyumiza byali bya mu 1800 kyasa ekyemabega naye bano MB Nsimbi ba mu 1900 anti bwe bassawo empandiika y'Oluganda entongole
bebasa empandika y'Oluganda entongole oli eyasooka okuwa yeyasooka Oluganda okulunoonyeza ennukuta ezikola olulimi Oluganda n'enjatuza yaazo yonna ye yagikola eya a e owu kuba yazuula ennukuta Oluganda ze lukozesa yazuula nti ziba ennukuta 25 bw'amala ozivumbula n'amanya nti Oluganda bw'oba olwogera teruliiko nnukuta kwogera kigambo nga osembayo ennukuta gye bayita ya konsonanti nedda buli nnukuta mu Luganda eteekwa okuweererwa kyova olya nga bagiyita empeerezi buli nnukuta ebyo byonna n'abivumbula n'atandika okukola ebiwandiiko ebyo ebisomesa abantu n'atandika okusomesa abantu okusoma n'okuwandiika yoyo Makaayi batandika okuwandiika okuwandiika n'okusoma ewa Makaayi nate bw'agenda okulaba ng'abaana ng'abayizi bajjumbidde nnyo natinatina n'addayo e Bungereza n'alyoka aleetayo ka printing press kasindikibwanga na mukono kasindikibwanga na mukono buno ffe twabulinanga bwakubanga ebigezo owulira ssebo n'aleeta ka printing press n'atandika okuba ebiwandiiko ebingi abayizi mwe banaasomera tandika okukola ekyomukisa omulungi nti ka printing press ako kakyaliwo kakyakuumibwa nisimanyi lwaki oba abantu bano abakola ku bintu ebyobulambuzi naki ebintu ebyo tebasobola kubizimbira nnyumba ne babyanja ye kali mu Uganda bookshop aba Uganda bookshop bebakalina nakakati gye kali kubanga ekikabeeza mu Uganda bookshop ebyenjigiriza mu mirembe abazungu nga bakyatufuga wetugambira nti colonial era nga bakyatufuga ebyobuyigiriza babirekera bannaddiini be baasomesa ab'eddiini be baakuliranga ebyenjigiriza kali eyo gundi ya byanjigiriza Uganda bookshop bookshop yetunda ebitabo gye banaabijja abasomesa okusomesa kati ekitegeeza kyobola nti ka printing press ako bakaterekeyo kakyali kwegamba ye muzungu era asooka n'okuleeta ekyuma ekikuba empaka oyo munange ayina ekirala awo anti nkunyumiza nkubuulidde nti yali amanya emirimu mingi okubajja yali musomesa yali mubazzi yali muweesi yaweesa n'okuweesa yali muweesi ng'amanyi okuweesa amanyi okubajja amanyi okusomesa kakati ng'atandika kusomesa wayitawo emyaka 2 Abafalansa nabo ne basindika abasomesa baabwe wayise emyaka 2 Abafalansa basindise abantu baabwe bajje basomese eddiini wano mu Buganda kitegeeza nti 79 Abafalansa ne bagoba kabaka abaali awo ng'alaba omuzungu azze omugenyi wa wuuno amwaniriza ayogedde naye akoze eki kabaka kyava amubuuza amannya go gwa gyovaawa kinva Bufalansa ozze kukola ki kyanti yeyanjudde yani amanyi Rodero Mapel bamuyitanga Rodero Mapel anti kaakati mu Luganda teri nukuta eteweererwa kati Mapel eri tebeera mpeerere kaakati kyaba bagiteerako eweererwe Mapeera okitegedde okategedde ako abajjajjaffe ab'emabega baali bagezi nnyo kwegamba ebigabo byabalemanga ne babiganda anti omusajja amaze okuvumbula Oluganda bwe luwandiikibwa Oluganda bwe luwandiikibwa ati tewali ennyingo yonna ebeeramu ennukuta consonant ne vowel gye tuyita ennyingo ennyingo egyo bayita syllable
Sirebo ennyingo mu luzungu mu luzungu kalajo olwabasomako tugiyita sirebo ennyingo kakati mu Luganda teri nnyingo teriko consonant na vowel kyovola nti Peter tumuyita Petero Peter esembyayo R naye mu Luganda kyebava bateekako R yewererwe kwe kugiyita Petero kinandibuuza kiwambule kakati munnange waita emyaka 2 Lodero Mapel n'agoba n'ajja ne ttiimu ye nteyanjire wa Kabaka Kabaka n'amubuuza tigwani yakuyita abuuza Mapeera abuuza Mapeera gwani yakuyita n'agamba nti mukama wange nti bwe mwawandika ebbaluwa eyagenda ewa Queen nekubwa mu mpapula z'amawulire yabuna ensi yonna ng'oyita abasomesa okujja okusomesa naffe wali otuyita bano Bafalansa Bafalansa ate ono yasooka Bamakayi yali Mungereza kati abo bonna bayingi oyo Mungereza teyalinaako kibuuzibwa kubanga yali asaba Kabaka w'e Bungereza amuweereza abasomesa naye abuuza gundi Mapeera tikakati gwe ani yakuyita amugamba nti ani mukama wange bwewaandika ebbaluwa negenda nekubwa mu mpapula lw'amawulire yatabaala ensi yonna ng'oyagala abasomesa ekitegeeza nti wakowoola ensi yonna nesindika abasomesa okujja okusomesa naffe kwe kujja kati Abafalansa bayingi kaka Mutesa yatunulira omusajja n'amumalako ebyewungula nanyinya teyalina kumuwakanya kwe kumuwa ekifo nti kale genda ozimba osomesezaawo yamuwa lusaze awali ekijjukizo ky'amapeera we bayita ekijjukizo ky'amapeera bw'oba ova e Kasubi okutula awo ng'ogenda erusaze oba ogenda tonatuuka ku Sentema Road wakati kati awo wewali ekifo kyeyamuwa awo Mapeera we yatandikira okusomesa era kyoboolera nga bakiyita nti ekijjukizo ky'amapeera kijjukizo ky'amapeera awo wekiri we yamuwaawo atandikirawo okusomesa wamma okusoma nga kukwajja kakati bannansi Abaganda abaalimu tebamanyanga wa waakulaga abayagalanga bagendanga mu Kikulisitaayo ewa Makayi abayagalanga bagendanga ewa Mapeera mu Kifalansa kiri kyali Kifalansa mu Kikatuliki kyekikatuliki kyekikulisitaayo abayagalanga bagendanga eri abayagalanga bagenda babazadde baja bana mugende musome ogende uyagala yakugana kusoma bwe kutunga kugenda maaso kakati kwagenda kukwajja kugenda alalalo ati munaye okusoma nga kugenda kukwajja naye mu kusoma okwo Alexander Mackay yasikiriza abantu bangi nnyo okugenda okusoma ewuwo okusinga Mapeera. Alexander Mackay yasikiriza abantu bangi okuddira abaana baabwe okubatwala ewa Alexander Mackay okubasomesa. Yayina muwugula kubanga ye teyalina luwugula naye ensomesa gye yasomesanga abaana yabasomesanga okusoma n'abasomesa okuwandiika. Okusoma okuwandiika. Kakati omuzadde wagambanga omwana wo nti mpandiikira akabaluwa nga kagenda ewa gundi ng'omugamba bwoti omwana n'awandiika akabaluwa ako ne kagenda. Naye ewa Mapeera bo babasomesanga bambi bya ddiini Juzu, Mirembe Maria, Ajude Neema, Okamaali naawe ng'omwana byamanya. Kagamba abazadde bagenda nga okumubuuza wayi musomyeyo ki nga adi Mirembe Maria Ajude, naye no mu Kikulisitaayo omwana ng'amanya okugira ki okuwandiika n'okusoma. Kati abazadde abamu Abakatuliki bakyusanga abaana baabwe ne babajja mu Kikatuliki
ne babatwala ewali mapeera basomera sente mmeka okusoma tekwalinga kiko sente bwerere kwalinga kwa bwerere volunteer kazi bano babawanga sente balina ebibiina ebibawa sente baluwa bano baali balinanga ebibiina ebigagga ne gavumenti yennyini gavumenti gye babazeza kakati ng'oleeta abakatuliki awali papa yasangamu sente basumisanga n'omutima gumu talina kyajula wano tukyalina omutawaana nti oyinza okuba nga gwe weeteekamu ate gwasomesa n'olema obwo bwe bunafu bwaffe tulina obunafu bw'amaanyi mu byokusoma mu kiseera kino we tutuuse singa kati gavumenti yesomesa kubwerere kagamba nga okumanya nga tulina obunafu nze nazaalibwa mu mwaka 1943 bwe twalwalanga twagendanga mu ddwaliro Mulago naye bwatuukanga mu ddwaliro Mulago nga tewaayo ssente n'emu ne wabanga obulwadde nga olina kuweebwa kitanda ng'obeera ku kitanda okwo be bakuliisa be bakolaki be bakujjanjaba nga tewaayo ssente n'emu bwerere so nga ate olaba mu kiseera ekyo ensi yali njavu nnyo owulira ekiseera ekyo ensi yali njavu nnyo naye nga buli kimu kyabwe nga mu ddwaliro totyasasula ssente ne bw'olibeera ku kitanda okumala emyezi 6 totoolayo na mulo gwa nusu n'emmere gy'olya gye bagikuwa eddagala lya bwerere biki byonna naye ensi njavu naye kati ekikwewunyisa esinga ga yabasegaali babifeekeera naye eddwaliro likwetaagisa sente miliyoni na miliyoni ne Mulago yonna Mulago okyagendayo ng'oli mwavu yadde ne panadi ogula mugule kale no abantu tulina obunafu kati ekiriwo mu kiseera kino si bwavu wabula abantu tulina obunafu obwo twekujjako nga tubwejjeemu si bwavu naye bunafu obusobozi tubulina kubanga bw'oba onooleeta ebyemabega ti abazungu bwe baatugabiriranga nze mbaddewo ku mulembe wano tetwafuga 1962 naye Buganda gavumenti ku federo yagiweebwa ye yali erabirira amasomero gaayo ye yali erabirira amalwaliro gaayo naye amalwaliro gaayo gaalimu eddagala okuva mu 1962 okutuuka mu 1966 ng'ogenda bugenzi mu ddwaliro naye nga Buganda yaanyeeyo esobola okujjanjaba abalwadde ku bwereere bwetyo yalina ssente mmeka tera nti ogwo gwalinga omwoyo naye kati tulina obunafu obunafu obwo obuvudde mu ndowooza kyebayita okusiga mu mwayo omwoyo gwa Buganda tulina obunafu ate ne tubeera n'obuluvu ababeera mu buvunaanyizibwa babeera baluvu nga balaba ssente ezo baali badde bazifuna ne bakolamu ebirabo bo ne baga nti basasulenga ssente bwe bityo mwoyo gwa ggwanga kwegamba tuyinza muzza tutya mu baana twegayirira Mukama atukyusizeemu ani Mukama yakyusa embeera Mukama Lubaale ye muzibu Lubaale tayogerekekako Lubaale tatuukikako so nnyonnyole ekintu ky'eddiini kye tubaddeko ekyeddiini alwo nkubuulira okusoma kukwata akati abakristaayo abantu abazadde abasinga nga abaana baabwe nga tebaagala kubaweereza mu kikatuliki nga babaweereza mu kikristaayo kubanga oli asoma n'ebyokumanya ate ekikwewunyisa mapeera Makayi bwe yabanga asomesa ne Kabaka n'abakungu be bennyini baagendanga mu kiraasi ne batuula mu kiraasi n'asomesa naye abakungu olwokubanga bambi baali basajja nga bakulu bakaddi bwe yabanga asomesa topika ezimu nga abakungu tebazitegeera gamba ng'ekyokugeza waaliwo topika emu eyokugamba nti ensi yeetooloola enjuba n'omwezi ne gwetooloola ensi Alikizaana Makayi bwe yannyonnyola akantu ako abakungu ba Kabaka baasigala bakawakanya nga baga nti yeetooloola edda nze mbadde wano we nazaali sirabangako nga ndi e Bugerere
kakati ongamba otya nti yeetoloola era teetoloola kati Kabaka Muteesa ye yabanyonya nti yeetoloola naye bw'eba yeetoloola egenda n'ebintu byayo byeri nabyo byonna bigenda nabyo kugamba ebintu by'olina byonna bw'eba yeetoloola ogenda n'ebintu byo bwoti naye nga abakungu tebasobola kukiraba jajja nti kati wano eri mu yeetoloola byonna bye tulina mu studio ogenda nabyo okanya kulabudde nti bukyuka naye nga gwogeze n'ebintu byo kale Kabaka Muteesa yabanyonyola era maka yeewuunya nnyo amagezi ga Kabaka Muteesa okunyonyola okusobola nti